Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza, nyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna, tubeere nga ate tutambula ffenna ku mukutu gagadde ogwa Red Zone TV. Sabambulidde patukinse mbeere mabega w'omuzindaalo okubanga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke, ono nga ye mubaka akiikirira abantu ba Mukono municipality mu parliament ku kaadi ekibiina ekya National Unity Platform, era nga ebitontone biyinza okugamba ebimukwatako y'omu ku bantu abasigala nga bali solid eri mukwano gwe, munywanyi we, ate president we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayina amawulire galeese wano genjagala okubanga nkugabanyizaako tugafune ffenna gwampuliriza ku mukutu gwa Red Zone TV. Okusinziira ku Betty Nambooze Bakireke, kigambibwa nti waliwo olukwe olw'okujja His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuggyako security ye ey'aba foot soldiers, kwegamba nga baagala babeere nga bamuteekako abasirikale either ab'amagye, aba police oba abasirikale bonna be banaaba bamutaddeko. Wuliriza nti waliwo pulaani ey'okugaa nti bano ba foot soldier bamukuuma nti era aleese example nti nga olaba Kabaka yalina abambowa ne babamuggyako ne batandika obbadyeekadyeka paka bwe bamuteekako ab'amagye. Kati nti wandibanga waliwo olukwe, wandibanga waliwo pulaani, wandibanga waliwo omupango ogw'okuddira ttiimu eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ey'aba foot soldier babamuggyeko babeere nga bamuwa abasajja ab'amagye bamukuume. Kati nno bino jjukira we bijjidde nga Akireewo Kivumbi abasajja baamulyawo. Kati okusinziira ku Nambooze nga kirabika y'engeri gye bateekawo threats ezo ez'okulaba nti mutuuka ekiseera gavumenti egambe nti omusajja yeetaaga security, leka tumuwe abasajja abagenda omukuuma, wabula aba foot soldier temujja kusobola kumukuuma. Lwandibanga lwe lukwe okusinziira ku Honorable Betty Nambooze nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kano kenjagala okubanga nkuwa, era njagala nsooka empiteko wano katono nnyo mbikuleetere bino obiwulire tubeere nga tutambula ffenna. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyokuteeka Kyagulanyi bamuteekeko insecurity, basobole okumugobako abasirikale aba foot soldiers, bamuteekeko abasirikale abaabwe nga bwe bakola Ssaabasajja Kabaka yalina abambowa be babanyigiriza paka we babamuggyako bonna mbuno kakati ebyokulinda bya Kabaka ne babamuggyako bonna bwe bati abambowa abasajja abakuuma Kabaka waabwe mununu ne baba regetinga eri ne bateekawo abaabwe. Kati balumwa nnyo olwa assembly y'abantu ba foot soldiers. Kakati baagala bamuteekeko insecurity bagambe kakati bano nawulidde n'abamu kakati tebabaddewo kumukuuma. Kati twalabye Eddie Mukenga abuuka. Yes, he had to jump away and then return. Yabadde alina okusooka n'abuuka wakati ne katamukuba n'alyoka akomawo n'anyweza mukama we. Kati babadde baagala nti no ateekewo omutwe kamukube. So ebyo byonna bayidawo ate abo ba Eddie Mukenga tusana tubeebaze. Abaana beesaddaaka ne bajja ne baleka emirimu gyabwe gyonna ne bajja ne bakuuma omukulembeze waabwe. Yes, bigambo bya Honorable Betty Nambooze Bakireke. Akatambi ako njagadde tukagabane obeere nga ate naawe obimanya yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kakati omukyalo ono y'omu ng'oggyeko ebigambo ebyo
yategeezezza ku nsonga z'abafuutusojja ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaagala okuba nga bamuggibwako. Kakati njagala okutegeeza ku nsonga ezibaddewo eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebya teargas canister ebyamukubye ne bimutuusa n'okuba nga ate bimutuusa ku kitanda, okulaba nga alongoosebwa minor surgery, okulaba nga bamuggyamu bu particles obwo wabwe tuyita bu fragments. Omukyalo ono agamba nti okusinziira ku lipooti poliisi gye yafulumizza oba statement poliisi gye yawadde ng'ekontanira ddala n'ebituufu ebyabadde ku ground, era ng'ekyamazima teragira ddala ki kituufu kyabaddewo. Abasajja bano ne batuuka n'okwogera statement nga bakinagguka, kwegamba nga bawa statement enfu bwe fufululufu ate nga n'omuntu yenna akirabirawo. Betty Namboza agamba poliisi muteekwa okubeera nga mwetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne mumenyawo ne statement gye mwakoze. Wuliriza nabyo nzije tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nzendiwo. Banange ebya birthday mbimaze, ebya birthday namaze ddobi bategeeza abambuuza emyaka nazalibwa 1993 olunaku lwa leero, date ya leero birthday yange mazalibwa gange, naye birabo sibiraba. Kambawo ebigambo bya Namboze nga bwe nninde ebirabo byange, tuwuliziganye mu updates eziddako. Twagala okugamba nti poliisi terina kyakwekwasa kyonna, erina okukola ebintu bino bina. Ekisooka, twagala poliisi yeetonde nga yeetondera President Kyagulanyi n'abantu b'e Bulindo olw'ebyo bye bamutuusizzaako. Ekyokubiri, twagala poliisi eve yennyonnyole lwaki abasirikale baayo bagobereranga Kyagulanyi buli waagenda n'abaana be. Ekyokusatu, twagala wateekebwewo olukiiko lwetongodde okubuuliriza ku byabadde e Bulindo. Tekimala gamba mbu nno yalumiddwa katono n'abagamba nti yalumiddwa katono, simanya akanene babadde baagala kabeere katya. Bw'ogamba nti awo wali yalumiddwa kitono, abantu basaana bakimanye ekisooka nti nno ebyokulwanyisa bino biba bya butwa. Kiringa ng'omusota bwe gukuluma. Wadde gukulumye weguluma osobola n'obutalaba wegulumye akawundu, naye kubanga guba gwa butwa, gulina obusagwa. Owulidde? N'olwekyo bino ebyokulwanyisa bibeeramu obutwa. Bwe kikomba ku muntu ne kimuteekako ebbwedde ne bwe lityo, kimuleeta n'omusaayi. N'abasawo ne batuuka okugamba nti nno balabye obupapajjo nga butambulira mu musaayi gwe ne mu mubiri gwe munda era waakulongoosa, kiba kya bwewuusa. Ate abantu abamu otandika okugamba mbu nno yalumiddwa katono. Mu buli ngeri tebateekwa wadde, teriyo munnansi ateekwa wadde okusongebwamu obusonge bw'emmundu. Weewaawo. Oba okukubwa tiya gaasi. Kuba wa butwa. Yes. Kwegamba Katonda ye yayambye nti akakebe ako kalisobodde n'okukwata ku mutwe, kalisobodde omugyamu eriiso. Katonda ye yamuyambye. Njagala kujjuka balina ekigendererwa ekyokuteeka Kyagulanyi bamuteekeko insecurity. Basobole okumugobako abasirikale aba foot soldiers, bamuteekeko abasirikale abaabwe nga bwe bakola Ssaabasajja Kabaka yalina abamboowabe babanyigiriza paka we babamuggyako bonna mbu nno kakati ebyokwerinda bya Kabaka ne babamuggyako bonna bwe bati. Abamboowa abasajja abakuuma Kabaka baabwe mu nnono ne baba relegatinga eri ne bateekawo abaabwe. Kati balumwa nnyo olwa sembrene y'abantu ba foot soldiers. Kakati baagala bamuteekeko insecurity bagambe kakati bano nawulidde n'abamu kakati tebabaddewo okumukuuma. Kati twalabye Eddie Mutwe ng'abuuka. Yes, he had to jump away and then return. Yabadde alina okusooka n'abuukawo akantu ne katamukuba n'alyoka akomawo n'anyweza mukama we. Kati babadde baagala nti no ateekewo omutwe kamukube. So ebyo byonna baida wata abo ba Eddie Mutwe tusaana tubeebaze. Abaana beesaddaaka ne bajja ne baleka emirimu gyabwe gyonna ne bajja ne bakuuma omukulembeze waabwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani
Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.